moye genda kunomya obulamo genda puntamya. Yo, I name just Steady Black Man, SMX Media. Nalo, keep it locked. Ono yemuyimbi aliko n'ensonga z'amafya tuzijja baana gwanga naye tumuvaako singa kusindikira hayi sigenda kuvaako tebakulimba ngenda kugenda okuvaako nga mbagobye ebulimu naye tugobera bwere kyesaaga kuleka likodi yange mbuno bamala kumugoba n'agwa yangenda okugwa nga namwe mbagobye kale naba tugobye waffe wategedde nga namwe oba ngende naawe wanjira iwe naawe nze bapromota naenda bagoba nizo nokoma kwa nabo guno omwezi abaana bagamba amala gakulemberwa ekigu ekangwe Abitex yakyogera wentunuulidde akatambi ako ngenda beera nga kakuzanyira okuba gye katandikira paka gye kaggwera ebigambo bye baali boogera nga ssaawa zineeno byebiriwo abantu abasinga bali mugamba mbu Alien Skin yagwa abo n'obateeka ku bbali kati ye Alien Skin yabagamba bw'onaagenda okugwa nga nammwe abagamba mbu nagwa n'abagoba dda amakulu mazima ga Katonda nga kyekiriwo ebintu ebyo baabyogera wali eri nga bagenda tegeka gundi actually baali bagimaze oba nga bagenda gitegeka suubira baali bagenda gitegeka butegesi Freedom City naye Abitex n'agamba ono ye muyimbi aliko naye wanaavaako nga tugenda n'aliko oba wanaagwa nga tugenda n'abaana aliko saawa zineeno abantu abamu bagamba mbu Alien Skin yagwa wadde ng'akyaliko ye teyagaana yagamba yes kale wembeera n'aba nga ngudde ja making sure by the time n'agenda okugwa nga nammwe mbagobye muleme gamba muniraba nange yawe twamuvaako n'agwa nedda nera wekiri Alien Skin mwabagamba naddala Abitex bajjombo oyo yagwa atalina kyatugamba mugenzi okubeera nga mubyogera ng'omusajja yabagoba dda akatambi kaleno katukalabe then oluvannyuma tukomewo n'amaziga g'amadubbala ng'akaaba yeetondera Alien Skin oluvannyuma lw'ebyo ebyabaddewo olunaku olw'eggulo nga Alien Skin agoba amadubbala ku Fangunu Forest. Ono yemuyimbi aliko n'ensonga z'amafya tuzijja baana gwanga naye tumuvaako singa kusindikira hayi sigenda kuvaako tebakulimba ngenda kugenda okuvaako nga mbagobye ebulimu naye tugobera bwere kyesaaga kuleka likodi yange mbuno bamala kumugoba n'agwa yangenda okugwa nga namwe mbagobye kale naba tugobye waffe wategedde nga namwe oba ngende naawe wanjira iwe naawe nze bapromota naenda bagoba nizo nokoma kwa nabo guno omwezi abaana bagamba amala gakulemberwa ekigu ekangwe kyogamba okwetegeka kuzibu nawe obuzibu bwamwe mubumanyi otobumanyi kituufu musemba Alien atugobe bapromota be Uganda bakola babimanyi ati wakoze eki fe banno bakola babimanyi gambye nze ngenda nnono ndi mukwabo kyemu ekinsuula Dubala bambi musajja watu amaze n'avaayo ne yeetondera Alien Skin aga musajja wange tongoba ensobi wabeera agikola musajja watu yeetonze amaze ne yeetondera Alien Skin agamba waayi oli mukubeera ng'otegeka nkwajjo nero oyagala wongobera ku muwogo oyagala wongobera kuneme kubeera nga nfunako ekintu kyonna musajja watu ndeka nyamba nkomewo nsobole okubeera nga ensonga zino nzikwasaganya owaayi gegana amaziga g'amadubala nga yayanira Alien Skin. Okusinza nga Alien mu kaseera kano nga tugenda mu December Christmas n'okuba oluyimba n'otegeka ekivulu n'onnejjako oba oyagala kulya kasente wekka tuuse ku BBS telefayina nga bonna bantunuulira bati bandabanga kasasiro kati simbonyeebonye nze gw'olaba Alien bw'aba avuddeyo ulira Alien bw'aba avuddeyo Okaaba madubala kati ebintu bino binkwatako nnyo kati sovudde emabega ng'ondaba kati sovudde emabega ng'ondaba ngambonyeebonye okaaba madubala kiki esikoledde Alien kiki esimukoledde n'Abitex muli mu kakolyo ka n'Alien n'ebbala mulye ssente y'omwiwa omusolo eyo stand tetujagala erabika yakutte nnyo Alien kitege
kubeera buli wayogera akoona kweyo nze ndaba byonna bye boogera bano bonna bakoona kweyo vidiyo naye nga temuli makulu bambi abadde kasitoma wange omulungi nga mpagirako akuwagira kuki abo ku ngatto ate wakuba waki waba akuwagira nedda saamukuba bino ebyana bizunga ng'omukka gw'omukkanzo kati webiva wano ku live nga bigende wakabaata bigamba Madubala ali eri ali mu kuvumaani Alien kati nga nange wano bijja bingamba Madubala katisa akoledde live eri kyakukola ogenda otuukayo ng'ate bali mu kunyumya etegeera bino ebyana bya wano oba baabinya mu bwongo kabaata biri mu kuneetega bikala kati genda mu bubokisi obisabe sente wekigana okuwa sente tekikubira vidiyo koolo nayo amanyi bimanyi ogamba Madu kuba njagala kulaba ku 6 packs koma nnyoko genda olabe eza muganda wo ddala Alien olaba esikulinamu mbeera kati nga nayikozeeko vidiyo nga nze nkuwa Madubala ono be bamu ku bantu abayasamira Alien Skin busimanga lwaki akola waati lwaki azala banuuni wololololo kati naye tubadde tulyawo bafanguni soldiers nga bazze okulaba ku Alien Skin waabwe nga naye ajjira mu bbo munnange bamusosoleddewo era bimutuuseeko genda kumaaniina ddala Alien olaba esikulinamu mbeera kati nga nayikozeeko vidiyo nga nze nkuwa Madubala ono be bamu ku bantu abayasamira Alien Skin busimanga lwaki akola waati lwaki azala banuuni wololololo kati naye tubadde tulyawo bafanguni soldiers nga bazze okulaba ku Alien Skin waabwe nga naye ajjira mu bbo munnange bamusosoleddewo era bimutuuseeko genda kumaaniina busimanga lwaki akola waati lwaki azala banuuni wololololo kati naye tubadde tulyawo bafanguni soldiers nga bazze okulaba ku Alien Skin waabwe nga naye ajjira mu bbo munnange bamusosoleddewo era bimutuuseeko genda kumaaniina